tesono bazifuna budde bonneteka be bakwatako ye billion 2 zogenda okuliwa okusenya akameka era bameka abategedde era golowooza abantu bameka minisa bagenda okusobola okubanga abawa certificate ezo kati ebintu ebimu olw'okuteka gwobola abantu weegali agabaddeko kikyogeddeko nti okufuna ssente n'okutuuka amateeka weegali sigamba nti gakola ki tegaliwo naye kino kitugambye kyekigamba ababaka baffe nti ekutapiriza olumu okugenda mu kintu ekipya kyandibadde kirungi nnyo okusooka okukebera ku biriwo byo bifaanana bitya nja kuwa kuteekagamu goloza ayinza okukola ku nsonga ng'eno tulina ekiyita nti Manulanderenge Act Penal Code weeri Anti-Terrorism Act weeri Financial Intelligence Authority Act weeri etunuulira engeri ssente eziba ziyingira oba ziyingiramako akati olwaleero byo byonna bw'obitunuulira lino etteeka ly'obadiize kuteekawo leetituta ledi teepu kubanga nateeka olidde weegali tugamba nti galiwo ate nga gonna gali wansi wa ssemateeka ennene kase nga tekiriiwo naye wekiri kati kikomawo nti bekibeera olwaleero sitayiro eno gy'oyinza okulaba ensobolete bill gye tulaba bagifulaminze yali badde tunda mu interest za nation oba z'ensi naye kati olwaleero tulabye sitayiro emu eri mu North Korea teeka nga lino kitegedde naye gwe mutunuulira North Korea n'otunuulira ne Uganda North Korea yene ya King Jong wandekadde kubeera mu nsi efaananidde nga munnayuganda oba nga munnansi kuba talina ddoboozi lyonna oba munnansi okweyagalira mu nsi ye asobola okuba nga atambuza obulamu ate ebintu nga bino bitta economy tuyita ebyenfuna olwaleero byonna ebiri mu kukolebwa era etteeka teririna kujja nga terigenda kujjawo ensi okusigala nga efuna olwaleero abantu olwaleero omuntu n'omuga nti oli foreign agent n'abadde ajja kati tulina Investment Authority kitongole kiramba mu gavumenti ekyaba musigansimbi olwaleero omuntu omaze omuteerawo kino etteeka musigansimbi obugo bibameka okujja okusiga mu Uganda kati tolaba nga etteeka lino bw'obanga olisoosowazizza ate ligoba kiri kyonoonya okuba nti oyingiza ssente mu ggwanga likulaakulane otegedde bulungi ebintu byetunuulira kuba musigansimbi bw'ajja wano najja n'akola toba bali muzima mulimu gw'amafuta ezo nazonna ssente si za wano otegedde bulungi ate ekyokulala nti wandibadde otunuulira nti omutuuze omugamba nti olina okuba nga olina olukusa kufuna ssente z'ofunye naye ate yo gavumenti olw'okugira byebitongole biringa bifaanana yo terikagitunuulira enyingira endagaano nga bwebezeetaaze ssente zikoleki kankabuze kan government be a foreign agent munnansi nga Kayinga naddukira mu kooti naga nti owekitiibwa omulamuzi gavumenti yange enjeekengedde okusinziira ku tteeka nga bwe liri lino lye baagala okuleeta mbiri gavumenti tekirinawo ekikikwatirako infact bannyonnyola etteeka ani alina okuzza omusango mu tteeka lino munnayuganda gavumenti teriiko so okuggyako abantu nga bafuddeyo okugiwakanya kati era bagenda kusinziira ku kyokugamba nti gavumenti nayo yandibadde muno kubanga singa ovaayo n'owakanya n'ogamba gavumenti yange eno mpakanya olw'ensonga ekolagana n'eggwanga tugeze kati nga bwe tulina Iran ne Israel gavumenti yaffe neevaayo n'egamba tugeze ffe tuwagira Iran oba Israel gwe munnansi n'ovaayo n'ogamba nze gavumenti ngiwaabira olw'ensonga nti ekolagana n'omulabe osinzidde ku kyokugamba nti oyo mulabe bwembabu ani yakinnyonnyodde etteeka liri ludda we erinnyonnyola nti Russia ye mulabe oba Iran ye mulabe oba Israel nti teririiwo so gano amateeka bagaleeta okulungamya kyokka ate etteeka omuntu asobola olikozesa okunyiriza ng'akolera tteeka linnyini era entalo zaffe Uganda Law Society obuzibu bwaffe bwe tulina ebiseera ebisinga abantu bakozesa amateeka okunyigiriza oli n'akukwata n'akutwala n'akubeeza wantu bonna w'otamanyi okumala omwezi mulamba banoonya abantu bo tebakulaba tebamanyi gy'oli ne bamala olunaku lumu ne bamukuleeta ne bakusuula ku poliisi nga naawe kenyini gwe babuuziza tomanyi gy'obadde poliisi n'ekukwata n'ekutwala mu kooti ekooti n'egamba engeri gy'otalina beeyimirize genda twalimanda okumala wiikisi 2 kuba bakuleese buleese abantu bo tebamanyi yakituufu nalabako omwogezi wa poliisi juzi lwe bakwata yali muwanga kivumbi katulendinga niraga nti ffe twamukutte onalebo tumulina era poliisi omanyi balina engeri gye boogera si bayogera nga ali kakyaya
era poliisi ekyakola tawera okulaba nga ebaapema emisango gyemuggulako ngamba mbakuba looya mbadde nkeera mu kkooti bakuta omuntu nga tebalina musango. Ebyo babikola nnyo naye nkuzaayo ku kiri nti bakozesa etteeka okunyigiriza omunnayuganda. Kati bamuleese mwezi mulamba tebamanyi gyali, bamwewakana, bamaze bamuleese olunaku lumu, bamusudde mu kkooti. Olumusuula mu kkooti ne bagamba abeeyimirize tebaliimu. Omuntu akubiddwa alaga n'okulaga obulumi. Ne balooya bo oluusi tebasobodde kubeera kuba tebamanyi. Ne bamusindika ku alimanda okumala wiiki. Kati ogenda kuvaayo ovunaane gavumenti ki? Okivunaane ki? Oli ku radio budde eyo omuntu wa bulijjo 16 zokka ziza akayita ku saa 6 agisokusika akazindaala ako kayina nja kumuttu. Government policy. Enkola ya gavumenti. Government strategy. Enteekateeka ya gavumenti esobola okunyigiriza bannansi ogatirimu n'amateeka. Already tulina kati I don't know whether by the way it is a policy or it is a law. It is a policy. Trade order ki? Policy. Policy. Yes. Ate okugira abantu ebintu byabwe ne babyonoonda byokola eyo ki? Strategy policy. Oba teeka. What is that? Eyo nkola era policy. It is a strategy. Bifaana kati omunnansi asobola kunyigirizibwa atya? Era nga mukama wange looya webale nnyo nja kusooka kwebaza okuletwa obudde bw'obuntu ne looya ono. Looya yaluŋŋamizza bulungi nnyo ng'omukugu technical person ku nsonga engeri mwamu amateeka gye gakolebwa ne gye gajjamu. Naye ebiseera bingi eggwanga lyaffe nyina kenjagala njogereko nti libadde sted oluvannyuma lw'emyaka 4 era abamu mu ffe tulyenyumirizaamu n'obukulembeze bw'enaabwe. Naye kendaba ate olwaleero tiwaliiwo kitupapya nnyo kutomera kulowooza nti ate tugenda kukolayo ekyenjawulo ekitabaddewo. Tusooke twebaze Katonda ko ebyo byatuwadde. Kuba ne programu yaffe yabadde to protect the gains. Kati tiwaliiwo lwaki tumuguudana mu ngeri y'okola amateeka mu ngeri ya mobu oli abayo yakyaddeko Korea n'asangayo akateeka najja nakuma emisinde tunatukugana nako kakoleki. Yes, oli yagenda mu ggwanga erimu lye sijja kwogera wano n'agamba nabadde ku ggwanga eryo nalabye enkuba erigenda mu State House tokkirizibwa wadde okugjayo essimu okuba kalawunda about ekifaananyi. Nagamba naye wane waffe Uganda oba oyita entebe n'okwata vidiyo kati oli bwakalaba nga naye ajja enkeera tokkirizibwa okuba kifaananyi kyonna ng'oli kumpi ne State House wadde okuba omuti oba omunyago olaba kutambula. So ekyo ky'ogamba era saba nkuwulire ekimu ku kibadde ekireese success ya NRM. President Museveni yali musajja mukugu ng'ayingira mukulembeze wano tiyalina maalo nti bwe banaabeera nti Abajamani bagambye oba Abangereza yeneena naggwamu omutima. Yabeeranga Uganda era yagamba nga tuli pro Uganda. We are not pro east oba west titugoberera ffa nga consciousness ye ne bwalaba ensi bwe yatambudde nga bwagikola ki. Naye ate kati kyendaba olwaleero tulinga abava seetuka okuva ku nkola yaffe engeri gye tutunamu ensi bwetambula ne tutandika okukoppa nga buno obuwala obuto nekatandika okulaga amakundi n'amabeere kubanga bwe kayiseeko ebungereza kasanze omuwala atambula bwereere bayizawe mu Amerika musama musana nga gwase bulungi batambulira ddala obukunya 100% nga nenakawala akomunda tekalimu ako nako kankabulye bannayuganda. Gwe nawulidde yemulugunyawo kubundi ku social media onaye bannange bateekawo batya ennaku zimanyi World AIDS Day, Women's Day, Father's Day, Mother's Day, simanyi Child Day, simanyi bikoze bitalaga nga siwulirayo olunaku lw'okujjukira Adamu ne Eve. Olunaku olwo ndwesunga nnyo. Kakati mukama wange ekigambo ekyo kikulu nnyo. Lwaki nkireese policies katugeze ngeza bodaboda kandi policies za gavumenti wano mu Uganda okimanyize ebiseera ebisinga bwe bagenda e Kampala wabeerayo enkiiko oba waliwo programu ze bagendeddeko naye okimanyi nti nviira mu buddo oluusi kyengera nembuukira kabooda lwaki kyessaawa gye ntambuliddemu okuva e Masaka okutuuka e Buddo ate ngenda kutambulira essaawa emu n'ekitundu okuva e Buddo okutuuka mu City Centre
wolaga neŋŋamba nti afazaali kaninye ki kati gwe n'ova eri ng'ogugumuka olw'okuba bagulira Prado miliyoni 3 oli memba wa palamenti totegeera ntambula y'abantu totambulira ku booda tomanyi mbeera kali kanso kwayogedde social impact endaka n'okutiiza n'okanootinga era kyemudde kuba nti mwebale nnyo okuleeta abantu bano ab'ekikugu balina olwediyo abantu wa bulijjo akutemisa bantu bintu bitambula kati gwe n'ova eri noga ti ababoodaboda tubagobye mu Kampala tomanyi mugaso gwabo bodaboda eridusinga jaamu mu Kampala by 90%. Era ne bamala bazijjawo omulundi gumu ojja kwesanga ng'omuntu okuva ekyengero okutuuka mu Kampala atambulira essaawa 5 tewali mwogedde akantu akalungi nagenda e Saudi Arabia otwalidde Madina kibuga kirungi nnyo the most beautiful city I've ever seen nentulawe nti nga ndi waggulu mu kalina nawe stage ya boda sana bayo wadde avuga akagaali kati wedde mugera ninga naye kati omuntu n'amalaga nti ayagala Kampala beeringa Madina naye naga nti na benchmark twa benchmarkings eri tebalina wadde boda byanjawulo ako kaba mwalo eri omusana gutokota kumpi kwagala kubambula muntu lususu ku gundi boda evugirwa kakuleta ekyokulabirako namukwano wawe wa Gateway babeera nnyo Germany bamwita Abdurrahman yangamba bali e Germany Bonn okimanyi nti n'emmotoka bazikuba mu kibuga mu bibuga ebimu zireeta jaamu ate bwe nagenza okukola observation wano ewaffe nga mu Kampala jaamu ku lw'omukaaga tabaawo ekitegeeza bano bankola mu ofiisi bano bakanso baba bali waka tubawona lwaki tabaawo nti amamotoka buno obutalina makulu ne kalya space y'abantu